balonzeemu Haji kubanga omwana amanyi omutuufu eyamukozesa oyo mwana ekyo kyamugamba akibuuze ku nnyina ekyo kati mugambe nga ye kigendo kibuuze nnyoko obadde yagala mukwakumanyi abantu babuuza ebibuuzo eby'ekisiru oli yalonzeemu oli kubanga era ewaka bwe beemanyi bwe ziba ntalo basingo maaga tulina ebikolobero taata naye mukwano si bonna si bonna Godfather si bonna nsaba okulira omulungi ogusemba si bonna waliwo abakyala abalina abaana nga balina emitima emirungi era nga abasajja balina bo proudly naye bw'ojja n'ogamba nti basingo maaga bonna kisiraani it is a very big word. Godfather singa omwana oyo yakeera ku makya ng'ali lubuto nga luli myezi 6 tebakyasobola kulujjamu bamusaavu n'azaala okimanyi nti yandibadde yeeyunga ku basingo maaga ate gwe bw'ogamba nti kisiraani newankubadde ayinza okuba nga Haji si eyamukabasanya but Haji is a suspect ati mpuliriza nga oyo omusajja kati gwe baakutte kubanga ye suspect Godfather waliwo suspect yoyo gwe tulina si kyo ayinza okuba nga si yamuba nawe tusobola okukwata ku byokutta omuntu leero we bukeerera ng'oli mu kkomera nga tomanyi muntu tomulabanga nako ne ng'oli mufu suspect ye muntu nti waliwo ekimugatta n'omusango ogwaddiziddwa kyekyo kyokka tekitegeeza nti yaguza ate kali tutuuse mu mbeera nange enkinyonyono ne bagamba suspect aba akwataganako n'omusango tutuuse mu mbeera kati ng'omusajja oyo ne bwe banaamusalira abantu bagenda biwakanya kuba omukazi aganye okwesonyiwa amawulire bwe kaseera aleeta bintu bya kisiru bwe kigoye omwana kye baakozesa ne kitaawe oli azze kukwata watugamba n'otuga yatuga kati omuntu gwe baatuze yafuna atya obudde obutunuulira ekigoye bwe kino kye twakozesa n'akiraba ate n'akijjawo n'akikweka oli akutuze what was the essence of okweka ekigoye era jalaba abantu nga ebintu bibaddewo ninga ebintu abantu babitutte bulala babivunudde bulala omusajja omusango gumusinge ogenda okwekanganga n'omukazi oyo naye bifundikiddwa bayeekoze kikyamu olw'abantu engeri gye bamutwalamu buli bintu byayogera byonna bya kisiru singa yasirika ne yeesonyiwa ensi nadda wuwe n'atuula nze kati kankubuulire bwe mba njagala okujjamu amazima ng'omuntu alina obwongo kyenkola kimu tukusindikira ba YouTube ab'enjawulo mwezo interviews weekuba kati kye bakola oyo omukazi bamusindikira ba YouTubers banjawulo ye nalowooza nnyonnyola kubijjisa Haji kumbe baagala kulaba asobola okubeerako statement emu n'agirwako leero n'otugamba yamukwata Saturday bwe yali akomyewo mumukwata ku Sunday omwana ne yeerwanako Godfather tosobola kiwagira kino ekintu kubanga naawe oli omukwawo bako kitiibwa ekyo munzigire woonyi tosobola kuwagira kino ekintu amugjeeko bujja nyina levo z'abantu zesookera nazajja andi sooka ompuliriza ojja kumuzza ateekeyo request ye addayogere nyina ekitiibwa kyenneewa ebyo bigambo byaenga munoonyereza ewaabwe nemufuna bulungi asobola okubaako kyambuulira ku byamanyi ku ensonga zayogerako eyabireeta yadduka mu ggwanga nga fayire emuzito yeeko kati oyo asobola okumbuulira poliisi omusango we gwali kooti omusango we gwali omusirikale yali agikolako omuntu eyaguloopa asobola byo bye tugamba eri abantu ababonaabonera ebintu bye bataakola nze njagala obuuza Hajjat Kulthum twakwata abaana 6 ku bintu ebyo ne tubateeka ku poliisi awo Hajjat Kulthum oyo wamuzaata bawa mukazi waani wakiramu ye yankubira first time okwogerako nange naye nga bambi baleke omanyi munnange bino ebintu nze sikubirangako soogerangako naawe naye olabye ntuuse okukubira ebyo ebintu abaana munnaye babuukira bubuukizi taata sonyiwa bambi sonyiwa kuba kwaliko owooluganda lwe twabayoola kirindi bonna mukasirise nze bwe mba naakulwanyisa sikuteeka ku media kuba bw'ofuna media ofuna sympathy that is my card onkolako wanefujjo ku kamera nenzira behind the camera nenkufuna nenkuparadinga ne making sure nteryakukwata
until you go. Naye omuntu lw'omuteka mu kamera afuna sympathy n'abayinza muwagira n'afuna n'abamulwanirira. Zabavubuka bayo ne mmotoka yange awo ku offices za mwawe z'aba Bobi Wine awo mwabiraba. Garage namba abantu abasoba mu 10 bonna babayola ne babasiba. Bwe babayola ne bagamba anonya sente abo banaku bagala sente tajja zifuna. Nemba gamba emba mugamba nti njagala sente kali mugenda zireta. Ganda okavulawo babuzo bate basasula obukadde obukunukkiriza mu butano. Kuba banoonya buli munene gwe basuubira n'abagamba video twazirayo mu mwakola ku musajja effujjo. Ne bakubira ne Felix Kulaije. Bakuba essimu polisi y'ewandege yasiiba ng'eri busy. Naye nga buli atunula ku fayiro abagamba mmwe bakyamu. Ekyo kigamba nnyo abantu. Teri munene wanaagenda kutuma kuvuma abantu kola ku bantu bikyamu bonnina abanene. Pulira nnyo abantu wano nga bakyogera. Tulina abanene, naffe tulina abanene. Nze nkukwatira mu kesi nga ne kitaawo DPC. Ne nkutwala ku polisi yemu kitaawo waali aye ne bakuvuna. Kuba mmala kwesigamya bujulizi bwange ku saidi yange. Titolina bujulizi ku kyewakoze. Kati ebiwala byogenda oleeta biri biased, tekifa ku future yakyo, tekimanyi nti oba kikola misango, bagenda kikwata bakirope kitandike kuwoza bansonyiwe, nze no sisonyiwa. Nze ne bw'ofukamira otya kasita nteekamu ezange ndi ntandise okugoba ku fayiro. Sifiirwa mirundi 2, ate gyange tegiggwa draw. Omu ku fayiro wangula munne. Nze enwana yange. Kali kino kye mbadde nkulaga. Omuntu yenna Ize nkulidde mu public. Nkulidde Kawempe, Nansana, Lugoba, Webite Nabweru, Kawanda, Kagoma, Kasubi, bye bitundu bye nkuliddemu. Bye bayita ebitundu by'abaavu. Sikuliddeko Munyonyo, sikuliddeko Ntebe. Ize nakati mulimu ebitundu bye simanyi mu bitundu byeyo. Era bw'ompita Entebe olina okundagirira nnyo. Sikuliddeeyo. Kati eno gye nkulidde ndabye nnyo abantu nga babalwanyisa obbago bakubyabwe nga bakozesa cases zezimu. Ezo case kyova olaba zigenda ku polisi nga ziri case 10. Ne case 98 zikomawo. Case 98 case za rape ne case za defilement zikomawo. Teziyitawo. Omuntu agenda va ku rimandi nge yamuwabira yafa. Eyamuwabira yafuna ddabya badayagala. Eyamuwabira yafuna ddobwenkanya mu mutima gwe nti kye baali balwanirira. Kubanga kizibu nnyo okuleeta obujulizi. Bw'obanga tofunye balooya balungi. Kizibu nnyo okuleeta obujulizi nti weebaka ku muntu gwe wasanga ng'oledde baamu openinga. Ebyo bintu babagamba musimanya DNA, bw'omuntu bamuggyako DNA, oyina okuba ne ssente. Amazima ga Katonda nze ku myaka gye nnina, omuntu gwe nsoose okulaba agenda okukolebwako DNA ye Haji Mwezera ku bantu bonna bempulidde mu misango gino. Abantu babasiba n'obasalira ne babasalira ne balinda DNA results ng'oli ali ku myaka 10. Ne balinda results ne mu America mbiraba. Bagenda okuleeta DNA results nga amazima tezina bezikwataganira. Omuntu bamukwata ano mu America kuona omusajja omusiraamu gwe baakatta. N'abamugamba bamukwata ne laptop. Laptop eyo nga baagijja mu nnyumba omukazi mwe yattibwa. Gwe bagikutte naye n'abagamba nti gundi ye yajinguza. Ate nga gundi neiba wa mukazi. Ne bamukwata. Olwamukwata obujulizi bwonna abalumiriza ne balumiriza. Ne ekisoba akifuna kye yamufumisa. Ne bamusiba wagenda yite ebbanga ng'ali mu kkomera. Abasawo ne baleeta obujulizi bwa DNA ezaali ku kiso. Ti omusajja DNA ze n'ezaali ku kiso tebikwatagana. Kati kitegeeza dati yatya okuta omusajja oyo kuba yali agenda kubasuula mu butitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ez'omuliyirira. Ne bakirekayo ne bamutta ku kalabba. Kati bino ebintu ali Mwezera tetumanyi oba yakwata omwana oba teyakwata. Naye nze ng'omuntu alina abaana abawala.
okutandika okuteeka ekigambo kyange mu bigambo nga byoyo simanyi oba ekitone oba yaani bibanga ebimulumiriza nina okuba nyito nga ndi wakati kuba ogenda lumiriza ebintu oyo musajja musingisa omusango nga batandisa okuguwoza maama we n'alumiriza n'omwana n'alumiriza chansi ziba 9 ku 10 nga balinze scientific approvals zezokka atajjukira scientific approvals maama abadde yebaka n'oyo omusajja bali bumu n'ono omwana kati nze sola gamba abasajja bakwata abaana oba bakwata sina gwe nyinza kusongako nti wuli gwamusingako nze ndayiraga Katonda muggulu emyaka gye nnyina sirina muntu gwe nalinda byeka asingisiddwa musango nti yakwata omwana aga Katonda baba tutte ku limandi ne babakomyawo ne babasuula nga tebalina bujulizi ababa waabira tebajja mu kooti ababa waabira bekyusiza statement ababa waabira tebakyalabikako basenguka ku byalo kuba limandi obeerayo emyaka 2 mufa ku bino mbusimanyi oyinamu ku ssente myezi 6 babeerayo emyaka 2 limandi era olujja mu kooti omulamuzi n'amubuuza abakuvunaana baliwa tebaliiwo n'oguddako wiiki 2 abakuvunaana baliwa tebaliiwo wiiki eddako 2 abakuvunaana mbawaddeyo omukisa gumu bwe batakomawo nkute state n'agamba kamba noonye state agenda okukuba ku masimu nga bonna baagajjako ne bamuta naawe mu Uganda okuliddemu abantu obalabye nga bakomawo ku byalo nga bamubuuza bakutadde batya kyomulamuzi angambye genda toyina musango kali bino ebintu waba kiteekamu essira sooka otunuulire repercussions z'omuntu ono ki kati gwe baba kiteekako ng'oli ku sayidi ya Hajjat mu bino baba obeera ku sayidi ya Hajjat obeera ku sayidi y'oyo musajja obeera olumiriza oyo musajja ffe tetuli ku sayidi ya Haji tetuli ku sayidi ya Hajjat wabula waliwo omusango ogutali mu kooti ogw'enneeyisa ya Haji public ya Hajjat eno mu public si nnungi ekyo kye twogerako toyina endagamuntu 3 wamala kufumbirwa abasajja 3 n'okyusa endagamuntu naye waliwo endagamuntu ey'okuna wagifuna otya nga tofumbiddwa ng'ate oli mu maka ga musajja mulala kijja kitya nti neeyakusookako naye agamba wamukweka ebyapa abinoonya tabiraba n'otugamba ebyapa nabikolako ne neewola miliyoni 6 mubanja akkiriza ezisasula abijjeeyo kyate mubanja 15 Kusegere kijja kitya nti gwa makaago oyina omusango ku buli poliisi ku buli musajja z'omuwaabira eno embeera y'omukazi gye tuliko eno ebbali tetuli ku bino bya musango na muwalawi kubanga ne Hajjat naye kyamulidde yaladde omwana mu kamera oba kooti n'agamba kooti bwegamba nti si bituufu era omwana bijja kusigala nga banne babimujerega ne gyalifumbirwa bw'aligenda mu maka ageetengeredde nkuluyayirira aga Katonda mu ggulu amaka ga famire zonna eziteredde tebamala gayingiza bawala kuva bbali omujjeewa yaani ani amuzaala ebabibuuza byonna nje nti kale nja kuddamu taata bw'agamba gwe omuwala bw'oyagala mulenzi zeno kumwanjula naye ewaabe basooka muyita naye waffe bakikola sooka oleeta omuwala oyo najja bwajja nga tebannawandiika bbaluwa esaba beewaabwe mutwagala kujja kwanjula basooka mukuba mu ttooki yaani amanyikiddwa wa taata we yaani bali mu lujja lwani ti omwana ennisha obadde nno sinnakitegeera yono omuwala maama we gwe yavaako ku mawulire mwaka ki gwali mwaka ki 2025 2024 ti yoyo ti oyo muganyi teriyo famire enkozi ya nsimbi gy'omala galeetamu muwala mulaavu tekiriyo tekiriyo tekiribaayo teri famire enkozi ya nsimbi gy'oleetamu muwala mutwagalana oyo genda omwewasize nga namba 3 nga weetegeerera era omukolo guba gugwo na mikwano gyo
Gubako bantu 5-6. Namba 3 namba 4 taita abantu ngogenda wasa tobatawanya. Sento zeteeramu naye wano kukukuuma family, kuuma maka, kuuma kitiibwa kya family. Mutabani agenda wasa, mutabani wa Sudiru, mutabani wa Museveni, mutabani wa Kajina, mutabani wa Kuteesa, mutabani wa Hamu, mutabani wa Kirumira. My dear tolonda Kiwala kuva anyway I love her. Ekyo tebakikkiriza tomuleetayo. Tomuleetayo. Bwe kiba kyetaagisa kwawukana na family baawukana. Naye tomuleeta. Era bw'olemererwa okunoonya bakunoonyeza. Ne bamukuwa. Kati ebyo byonna Hajjat yasooka bitunulamu. Kati naye guno omusango guyina egumukoseza. Oba Haji agusinze oba gumusinze tetusula wa Haji, tetubeera wa Haji, simunabyabufuzi ntwaye tumumanyi, tatukwatako, tetumulabanga nako before this case, tumulabye mu kooti na mukomera, kisigala nga bo babiri bagenda kituulamu mpaka lwe balifa. Mpaka lwe balifa Haji agenda kituulamu, ensi egenda muwolereza, olunaku lukeere bamugambe toyina musango. Tugeze Haji afulumeyo, abasanyuka basanyuke. Naye era Haji walinyiza omuntu. Era omuntu ajja gamba ekintu kimu. Oyo nawe oyo takumenya nawe. Oyo yakwata abaana be wano. Oyo musajja mukulu wantu wamulabe bamu. Era bajja bimuvuma bajja bimulangira Haji takyasobola kwetereza mpaka lwaliyingira ettaka. Era Haji ne Hajjat n'omwana waabwe kubiri batta kukufa kwabwe kulibaako ekintu either pressure oba obukyayi ku mutima oba okweyawula oba obulumi ku mutima obutawona, naye nga bonna balijulira nti kyava mu biseera bye bali mu misango gy'ono omwana. Ekyo mba mwenna bantu ababeerako mu bantu mukitegeera. Oyingira mu lutalo naye nobeeraawo ng'ogamba naye bukyanga nkola kino ne kino. Obulamu bwagaana okudda. Obulamu bwagaana. Uncle Godfather, nawulidde Zubeda agamba nti yakubidde Hajjat n'agamba naye simanyi nti ekintu kigenda kukyuka kibe bwe kiti bannaye nze. Tekisoboka Hajjat ne banaagusinga ate banaagusingiza Haji. Hajjat ajja kufa ng'akyali mulamu naye nga taliiwo. Kuba wayita ebbanga obulamu bwo ne bukomawo. Ffenna tubikozeeko. Nze nakwatawo abaana kavule bankolako effujjo ne bakola emmoroka yange ne bakola biki ne bajja obbanona ne bakuba poliisi ne babaweereza abalala be baabanona baabanona bubi nnyo ne babatwala. Naye waayita wiiki emu nga bali mu kkomera nga bazadde baabwe bankubira biki obulamu bukomawo. Nagano waayo ye tufaaki ennyo oledde ensobi bagirabye beetonze bakkiriza osasula amataala ge baayonoona bakkiriza biki. Wano ne yavuga emmoroka yaliyo n'agitwala ne bagikuba ekipapula. Oba yali agitwala wasimanyi nakirabira ku kipapula. Nze emmoroka ezange tekubaako ipapula, twasangako ekipapula nga baakikuba mu biseera ebyo. Kitegeeza waliwo yavuga emmoroka n'agijjayo n'abaako we yagitwala. Kati otuuka ekiseera obulamu ne bukomawo. N'olaba ng'ofiira bwereere. N'olaba ng'ekintu ekisaanidde. Gye misango gino gy'owulira mu America, gy'owulira e Canada, gy'owulira e Toronto, omwana akomyewo nga wa myaka 10. Basi tibakitaawe ng'omwana wa myaka 5 n'agamba maama yaŋŋamba waayiriza taatawo. Gwe kiremereko nti taata ebintu muzize mubisoma muze mbiraba. Kuba omwana alaba tewali nnyo ye kyafanga ye n'ayogera ekituufu. Bagenda kinoonyereza okusinziira ku beesezi omwana z'ayogererako nga n'obujulizi abuwa. Nti ate lwaki baakusanga n'amazzi ga kitaawo titegaali mazzi. Maama yakoona eggi n'anteekamu gundi n'aleeta ekigoye n'akimpisaamu bw'ati n'akola bw'ati. Bagenda binoonyeza omusajja ne bamuta naye ng'ali myaka 10 oba 5. Omuntu akomawo obuntu ne budda. Naye obuntu bwe bukomawo damage gye buba bukoozinze tevaawo ku mitima mwenna babiri ne ku mutwe. Kyovula mu mateeka babagamba tinga temunnajja mu kkooti n'ebbalamu yakigambye Hajjat ne Amisi. Oyo bba wa Hajjat omukadde yamugambye mugende mu kkooti
n'amuwabula n'omuwabula biki byabogerera mu kkooti naye n'amugamba nga temunnagenda mu kkooti musooka mufuneyo abakulu babatuuze funayo ababo ne Haji afuneyo muyite n'ab'oku kyalo musooke mulabe nga musobola okukkaanya mu nsonga zino nga temunnagenda mu kkooti ne Balamu yakyogedde Balamu yagambye omwana wa Haji bino biveemu bya maamawo na taatawo tobiyingiramu kuba akimanyi omwana agenda kukozesa obuto naye mu myaka nga 10 mu maaso nga naye abakazi balanise omusumbuwa atandika okulaba ensobi ze yakola ku kitaawe ayagala okwetondera kitaawe nga ye taata yafa eyo kasi wagenda nayo Balamu kye yabadde ataasa amugaa tobiyingiramu bireke kuba akimanyi gino emyaka 23 gyakavubuka tonnatandika kwawula by the time wogendera okwawula nga wakola dde ensobi eziri irreversible kati kyekino wano ekyajja nti musooke mutuule nga temunnagenda mu kkooti kubanga mu kkooti togenda sangayo mazima g'oyagala mu kkooti olina okuleeta obujulizi wano e Uganda obuteeke ku muntu omusango gumukwate kati bw'olemererwa ekintu kiyinza okuba nga kituufu naye nga kiringa nga Kaduuka be naakusanga nga tuli babiri nenkwata omuggo nenkukuba nga tewali aliwo poliisi kyesooka okukubuuza ani yabaddewo titewali era bagenda kujja bankwate kubanga oyina embali naye ogenda lemererwa okuleeta obujulizi nti nze nakkuba okitegeera kubanze nyinza okuba smart enough nempangayo n'abayaye bange bana ne bajja ne bagamba oyo twali naye ku bbaala eriraanye ekifo ekyo teyasitukako genda kukuba muntu twali naye ebbanga lyonna kuba emirongooti gy'essimu yange gisoma ekitundu kyekimu kale ne bagamba ono alina abantu bana bagamba baali naye tebaalabako bwakuba muntu ate oba eyakkuba mulala kituufu wakubwa naye eyakkuba tomumanyi. No, we just came to say hi to you. Omusango gukulema naye nga amazima amatuufu nakukuba omusango ne gukulemera awo oba sikyo osobola okundoopa omusango tinakukubye nenkuleeta olubali naye nga amazima sinze nakubye naye noleeta abantu bana bonna ne balumiriza nti twaliwo yamukuba twaliwo kuba abantu wemulwawo nga mwekookinga ekintu mukimastermindinga tebigenda kubeeramu balooya nnyo si bikulu nnyo nga byabahaji abantu bana ne bakusongamu wali oyambadde olugoye lwa yero wali oyambadde saati weti zaali ssaawa weziti ne wezi kumeze essaawa wali weebase naye teryakujulira nti yali yeebase naawe kuba osula wekka omulamuzi n'akusindika mu kkomera naye ng'akusibidde bwereere olw'okulemerera okwejulira tosobola kwejulira oli aleese obujulizi ne bukuluma kati obujulizi bw'omu kkooti tebutegeeza ensala ya kkooti tetegeeza nti olina omusango wabula etegeeza nti bagukusingisizza olw'obujulizi obuleeteddwa oba gukuggiddwako olw'okubulwa kw'obujulizi tekitegeeza nti tewagukola kkooti ekutadde kkooti egamba ekintu kimu case dismissed for want of prosecution omusango gugobeddwa kuba twetaaga obujulizi tetubulaba kino kyebabalimba mbw'omuntu bwakusiba oddayo n'owaabira gavumenti ekyo nawe bakulimba kizibu nnyo nga bw'okiwulira boddayo n'owaabira gavumenti baddamu investigation z'omusango ze zimu ne baguddamu buto ebiseera ebisinga gukwata kuba obunafu bw'abali kati gavumenti ebuteekamu amaanyi oleme ejjirira nsimbi oleme kulirira nsimbi mpitirivu kati wano mu Uganda ojja kusanga omuntu agamba Godfather yakozesa mwannyina ekyo kiwulira naye nga mazima bwe mukwata ne muteeka mu kkomera asobola oleeta obujulizi kale yadde ekyefaanaanyiriza ku kyo nti sirina bujulizi bumala
naye okusinzira we mmanyi nawulirako ewaabwe nga bayomba nti babeerawa wabawulirawa wabalabawa omanyiko bameka abaali bayomba kuba yaleeta ekintu ekyo ya Ibula ye yali yemanyi nti munene bamuyita Ibula Mukasa ne mugamba Ibula nze sirwana na muntu nannemerera kuba nyina obwongo bw'entalo bungi wali nesonyi ye yampita okumpa interview ne mujerega alowooza yasoose nze ne TV zimpita ne ŋŋaana wano n'omukazi asembyeyo okumpita ono owasimayo ba Sparka TV oba Sanyuka TV sima bamuyita Sophie Love namugamba mpereza abali ku pano nga ku pano kuliko abo sima bakitoni nze ngene ntule n'omuntu atalowooza muntu akozesa amaaso n'emimwa kisobola tuula na muntu ku pano kyegambidde nti jakooli people who use their mouth but they don't use their brain nga tannayogera kintu kiteeke mu bwongo nti ebintu bino ebinaggwanze kitone ndabikidde buli wamu omusajja ono bamusalira akalabba Hajjat agenda aba afunye obwenkanya n'omwana agenda afuna obwenkanya naye nze ekifaananyi kyange kigenda sigalawa omusajja ono we batamusalira ne bamugamba oteereddwa genda is a business ngenda tandika nazikola n'abaani kuba abantu bonna bandaze nti bali against oyina okwebuuza kati togenda kunteeka na muntu bw'atyo ku pano talowooza akozesa just oba simanyi kikibavuga najja n'atandika okukola ebintu nze tatanisha yankubira naŋŋamba tugende wa Balamu waliwo omuntu wera yankubira naye naye natunulamu ngendeyo waliyo Balamu kyali wa full figure bagenda kudominatinga awo balinga abatali bakyali naye balinga ba Luganda ono Balamu amanyiga ine full figure bakyali balinga ba Luganda balinga binusu ono tata Nisha ono mama wa Nisha ono muganda wa Nisha kati nze ndonawo ki kyekinga tirawo ne mugamba osobola kujjawo naye totya ndi bagenda kusiba ne bana babagambe kusiba abaana ne bagenda funa buyambi mu komera nego balaga obuzibu bwoyitamu n'omukazi bajja bulaba kuba nabe wakabi baayo fenna bibaayo teri family tayina ntalo fenna twekwata amatayi n'abazadde eno tetuli bulungi wano tewaliiwo muntu atatabuka na muzadde we taliyo wabula bwe kituuka mu public muzadde asigala muzadde ne bakutenda empisa naye nga bwoddeeka ogenda yombera ne sabbuuni ebox gye wagula mwezi gumu neggwawo obabuuze sabbuuni mu mulyango nte zisigenda kuddamu kugula sabbuuni ngenda okubuuza Godfather kati gwokkiriziganya n'okuba ng'omusajja waba yeebase ne muwalawo kale katugeze nti nze n'omwana okufumbirwa kitwale nti nze ne Laika bwaweze emyaka 15 n'omwebakako nyina kweka kitiibwa kya famire ate kiddamu nti ne mwebakako kuba sola mwebakako kyentuli mukola as in expectations ate nze kyenzikiriziganya nakyo saagala papa lindako ndeso omwana wange okumufumbiza mu maka aga mwami Sembidde ali eyo tuzinzenze nfumbiddwa nzize n'omwana omwana akuza wezeze emyaka 15 Sembidde amwebaseeko kakati Sembidde oyo nyina kumukwekerera omwana ngande ndina eno tata Sembidde mama nkozesa to kankweke kitiibwa kya Sembidde sirika mwana wange Sembidde teriyo musajja alina kitiibwa ng'asobola okwebaka ku mukazi ne yeebaka ne ku mwana we bonna ne babeera nga ba myaka mikulu nze nalabako omulamuzi e Masaka Godfather never single mother waliwo abakyala nga bannaye Godfather obanzi gye nkukyalira ewuwo nkubuulira nze ekyanfuula nze nalabako omusajja gwe basiba emyaka 5 yeebaka ku mukazi n'amufunisa olubuto ne yeebaka ne ku mwana we n'amufunisa olubuto omukazi yali wa myaka oba 38 ng'omuwala ali myaka oba 2 nga bakulu omulamuzi yamusiba emyaka 5 si defilement si rape tosobola kwebaka ku muwana kiringa nga okwana omuwala n'okwana ne muganda we nga bonna balamu oba tokoze nnyo musango
naye kiki kyoteeka mu family bonna bakulu ono omwana ebizibu byagenda binyumiza ono omukazi ebizibu byagenda binyumiza muganda we naye kati bagenda kwenyumiza bati ebizibu nga bonna ba Luganda ate bonna balamu omu agenda sooka kuyiiya kutta munne olw'obujja family ogenda boogikutuddemu kayitaliyo omusajja yeebaka ku mwana nga wuwe waawaka ne bw'aba si wuwe waawaka teri muntu asobola kufuna appetite ya mwana muto bw'ofuna appetite y'omwana omuto teyakyalira nsiko yenna tawera yenna tamanyi kunaaba bw'ofuna appetite y'omwana omuto oba tosaana kuba mu society tosaanidde kuba mu society bw'ogira appetite y'omwana omuto oba okoze ekintu ekitakoleka osobola n'okutema abantu n'obalyanga enva kwagga olaba ebintu ebitasoboka ku lwo bisoboka naye bakugamba nti ekintu kino ekyajati bazze n'entalo zaabwe okuva emabega era omusajja oli yakugambye yawola ajati $6,000,000 nti bajje ewuwa abawole naye balwanirawo ne beekuba eŋŋumi lwagabana $3,300,000 $6,000,000 ne bamugamba abantu abazze ewuwo nga bali mu kulwana eŋŋumi efuuse eŋŋumi kali kitegeeza hisitole wajati gwe bagoberera ne bagamba ajati tananisha yaŋŋamba yagamba ajati mpa abaana bange ajati n'amugamba sisobola kuwa baana beesonyiwe bwonna ŋŋenda ekiwanvu ennyo ojja kunfunamu ebizibu n'amugamba mpa abaana bange n'ayagala atekewo amaanyi bagende mu fidawa yamugamba ŋŋenda kuddizanga mirambo gumu ku gumu wayitamba omwezi gumu ne bamukubira ti omwana omulenzi avudde ku kalina n'agwa mpaka nakati yeebuuza omwana yava atya kalina agwe byamulema otutegeera ne wabbalamu yabyogeddeko mwabadde muwulira kati abantu bakwata sitole ya Hajjati ne babuuza naye Hajjati awaabidde omusajja nti yakutte omwana we kizze kitya bakozesa hisitole wa Hajjati okujajinga walaba buli eyagezaako yamba Hajjati yamulikodinga n'amuleeta mu media okitegeera buli eyagezaako muyamba yamulikodinga nga n'amuleeta mu media yajja mu media ng'omusajja ali ku poliisi omusajja amaze omutwala ekigo era akyanoonya babbalamu kitegeeza wadde omwana ayina ebisobyo bye byamusobwako naye n'Hajjati ayina byavuga ebibye ng'omuntu kakati Hajjati n'agamba omusajja yakwata omwana wange ku Saturday ku Sunday akomawo mumukwata obutambi wabuwulira nti n'atuga omwana ne yeerwanako ate emboozi n'ekyuka nti yajja yamukozesa emyezi nga5 emabega emyezi nga5 emabega nti yamukozesa nti ye ate ebigambo ne bikyuka nti omwana aludde nga bamukozesa aludde kati yagambye minisita nti amukozesereza emyaka 2 tewakiwulidde emyaka 2 kitegeeza batandika omukozesa nga wa myaka 11 omwana we 11 osobola omukozesa n'atafuna mbuto abamanye engeri gye batangira embuto mwana gwe nkuinako obusungu nyinza okutulisa empisa abazino ekisajja kyeyogeza ekyo kyeyogeza wakwata muganda wate weeyogeza ki twale tonderako bantu bagenda kundeetera ntalo oyo bw'aba njagala ampe direction ye omusango ku poliisi gyeguli atuwa obujulizi oba yaloopa ogugwe kuba nja kukubonyaabonya ne bbaawo akaabe I'm busy on live. Gade kumanyira kubanga olabika weetunde eyo oli mukalu osobola okumanyira abantu ejjo manyire nze nja kukwata sibe ate otandika okunoonya wewejjereza nga tolabawo Segera oyinza okubanga oli mukalu toswala nga weetunze ekibuga kyonna ne waliwo abantu abatalina kisa ku bantu aboononera amannya. You can put any name. Okay. Oba olina obujulizi bututeera awo
otugambe nti nze nzuuno ndi wano ne wano kubera account yo batandise ddaka togikebera nagirabye eddango biwandiika mugenda ne mukozesa account ogenda okebera account nga account eyinako ekifaananyi kimu nyina ebibuuzo byenjagala okubuuza lwakuba ndi mu obudde buno nyina kubanga soka obuuze kuba togenda kuddamu kundaba ate Godfather point enkulu eri ku kino lwaki olowooza bagamba nti Haji lwaki omwana yagamba nti taata we yabadde amukozesa oyo Haji mpuliriza omwana yenna ng'ali mayina teyeesalirawo basalirawo musalire ng'omwana bw'agamba nti saayogera kubanga yaŋŋamba ajja kunzita era sitoola esobola okukeera ku makya neefulumayo nti nakyogera kubanga baŋŋamba tebagenda kunkolera kino wawunya statement eyasooka ofuluma omwana agamba tankozesangako kyokakasa tankozesangako nze okakasa batakozesangako just yankwatako ku mabeere ne kabina naye tankozesangako tokiwulirangako nakiwulira ayi tutwale ki omwana omulala najja n'agamba maama yankuba oluyi ng'atadde kamera mu maaso n'aŋŋamba yogera woti ne woti ne woti tewakiwulira mbuuza gwe Kaduuka tewakiraba byonna nzize nga mbigoberera ssebo naye tutwale ki ati kati naawe tolina kubeera ku sayidi ya Haji nnyo kubanga nze siina sayidi wabula nkozesa embeera z'omukazi ez'emabega okugamba tekijja kujjawo omukazi nti mukyamu sigambye mwana omwana naye alina history we naye tetunayogera ku mwana nti alimba tetunagamba ku mwana nti muyaaye tetunagamba ku mwana nti biki tetunagamba ku mwana nti ki kubanga omwana ye victim mu kino naye Hajjat nga Hajjat gwe twogerako mu kino kuba si ye victim si ye mayina ayogerwako mu kooti si ye witness ya kooti teyaliiwo ne bwafa kati omusango gusigala gugenda mu maaso bagamba mugambe okitegeera ffe tukozesa history wa Hajjat nti Hajjat ono si mwangu era njagala okkiriza oba oyagala toyagala ne kooti ejja kukozesa ku history wa Hajjat oyo nga tennawa nsala yaayo kuba sisuubira kuba bakubuuza bw'oba olowooza akuwaayiriza lwaki ogamba nti akuwaayiriza aba bakugamba mbu simanya ebyafaayo bya Hajjat tebikola mu kooti bikola nnyabo kuba alina owa ensonga gwe lwaki obagamba nti akuwaayiriza mulalu wamutwalako ebutabika si mulalu kati waba si mulalu lwaki akuwaayiriza n'otandika okwogera ezimu ku nsonga ayagala kino ayagala kiri yaŋŋamba bw'ati ebyo nayo kooti erina omumanya bituufu era kooti ebiteeka mu consideration ebintu byo biri tu educative kubanga otandise okunzibula amaaso ku bintu bingi ekitegeeza Hajjat ekimukuba ennyo obudde bw'amazenga bano ng'atuula ku buli interview eyo interview bamusetinga balaba asobola okubeera consistent wali abantu abaali baagala oyingira mu musango naye nga nabo batya naye nga baagala laba how sharp is Hajjat kwe kusetingira ba YouTuber jukira oba ku live teri budde bwa edit kyoyogera kiyitawo butereevu tekidda mabega teri agenda kisalamu wano nolyoka ogamba ate mubanja 6 wayo nolyoka ogamba mubanja 15 wano nolyoka ogamba ate saano bayo wanoganda nobayo wano nolyoka ogamba ate endaga muntu namala kufumbirwa ate ne weerabira nti emoli maka ga mwizera ate yakazibe tewamufumbirwa wano toba na budde buteekateeka mbooziyo era singa yali mugezi yayita ina kuddamu kutula ku YouTube yadde neji yakoma ku yakalibbala
gwe weewuunye abantu bonna n'ababadde ku nassa basasule basereko bonna basasule naye mpulidde nti mwe abasiraamu omwana kasitaza omukono emabega aba afuuse mukazi mpuliriza kino nanja bikunyonyola kuba mbiyinako hints mbimanyiiko n'omwana ow'e14 tebamubala kyekimu ng'omwana ow'omunaana ne mu mateeka ga Uganda ekyo njagala okitegeera okuva na leero mbadde otusomesezza mpulira nze siyinza kuwakanya kubanga nkulabye omwana ow'emyaka 16 tebamubala kyekimu n'omwana ow'emyaka 8 ekyo kimu mu 2012 eggwanga lya France lyayongezaayo emyaka gya relationships and marriage okuva ku myaka 14 okudda ku 18 France si y'abasiraamu omwana wazza omukono emabega asobola okuddizaayo ku myaka 10 era obusiraamu obw'ebiseera biri obweri mu Bawarabu se Uganda kuba abantu tebakula kyekimu homonies si ze zimu bye balya si bye bimu togenda kujja bintu Saudi waliwo era omusajja wano omusajja mukulu naye amagezi ge gambwa bamuyita simanya bamuyita dokituru obaani musiraamu ali awo yagamba mbu olukiiko lwa Saudi Arabia olwabamanyi lwatunulamu ne lugamba okufukamira kiri haramu gwe musajja gwe simaba bukiyita kyani senjala Adam biri bye Saudi Arabia mu nnono n'obuwangwa bwe Saudi kati olukiiko lwabamanyi lwakiteeka mu Kurani kiri mu Kurani lwe lukiiko lwabamanyi olutunuulira ennono n'obuwangwa bwe waabwe nti okufukamirira omuntu gwe abaana bo tebafukamira n'abaana bo bwe senjala bakufukamirira okuweesa ekitiibwa mu bantu omwana wo bw'ayimirira ogenda swala kati waliwo ebintu ebikolebwa mu mawanga eri wano waliwo omusajja bamuyitangani yagenda n'alonda wallet e Makka nga bali mu kulamaga babanoonya wallet ne bamukwata nayo ng'agitwala oggiranga ne bamugamba oli mubbi era ogenda bwe gukusinga ogenda ttemwako omukono omusajja yali Munnayuganda ne baweereza balooya okuva wano ne bagenda eri balooya babaweereza kuvaawa Uganda bagenda mu nsi y'abasiraamu ku nsonga ezabadde e Mecca ku mukolo ogw'obusiraamu bawoze eby'e Uganda ku by'e Mecca ne babagamba nti ewaffe be tulonda tulanga engeri gy'abadde omugenyi wano tamanyi era kooti zaakozesa akakisaako nti nga bw'ali Omunnayuganda ng'atazze buzzi era ng'agenda kuddayo ateebwe kuba ebyawano si ebikugawa sokolere nkumalireyo kati omwana ow'emyaka 9 ng'azizza omukono emabega omwana ow'emyaka 10 ng'azizza omukono emabega omwana ow'emyaka 14 ng'azizza omukono emabega oba akkirizibwa okufumbirwa oba takkirizibwa wano mu Uganda obusiraamu si bwe bufuga Uganda constitution ya Uganda yefuga obusiraamu constitution yekugambye below 18 no marriage kati bagamba obusiraamu bugamba Haji mwezera tugende bw'aba yakozesa nisha batulage seke yabawoowa Zuulah agamba Haji amisi kintu yamuwasa mwana mutonga wa myaka 17 bwe nabadde mbala abalamu kyali kituufu Zuulah awasiwa wa 17 naye manya asooka okukwatibwa Zuulah ye kyatamanyi mama wa Zuulah wali emakinde go basooka osiba waye yagaba omwana we bazadde abagaba omwana ataneetuuka kyovola baba bajja ku mikolo okukwata abaana ne bagambye ye butambala wa mb'omwana ataneetuuka basooka kukwata maama ne bakwata omukolo usaddera n'okudduka kubanga mmwe mutaddewo omusango akoze omusango eyaguyambyeko okukolebwa eyasirise nga gukolebwa
ne yabaddewo nga gukolebwa bonna bavunaanibwa kyenkanyi. Ako Godfather waliwo ebibuuzo bye twagala okubuuza lwakuba nnyina akaunti endala gye ndi waliwo abantu bano ebibuuzo nga 3 bye babuuza ate nga bikakali at least beetaaga oba nnyonnyole. Anti esimu enegenda zikira luwa akaunti yange endala ndi ku live jangu kali kankuddemu kino mubiri ebibuuzo 3 ndaba abantu babyesobolako nnyo ne wankubadde nnyonnyodde byonnyonnyodde bitegeerekeka naye tusaagalenga babikubuuza bali abantu 3 benjagala okuinvitinga wano babikubuuze. Dagala invite bo babikuteerewaawo bimbuuze. Abantu bame bali indisciplined ate nze nnyiiga bwe nnyiiga nondoola omuntu ne mmuteeka w'atajja mu mateeka ekiisa obubi abantu. Kati jangu kwena akaunti esimu egenda zikira. Batatu ojje kwena akaunti esimu egenda kuzikira. Then babintere wano wansi kubanga neeno baweze. Babintere wano wansi then nze mbikusomero obibaddemu. Abantu wana egenda zikira esimu eri ku 1% egenda kuvaako. Ate eri ko omulira ate nayo ndi ku live. Njagala babibuuze wano mugende kweri account eriko Kaduuka 29 kwendi ndi ku live then mubuuze ebibuuzo byammwe weri kwendi ndi ku live ndabako abantu bangi bali mukubuuza wano bibuuzo then Godfathers ndi musomere abibaddemu. Omanyi bino ebintu by'amateeka bano ebyetaaga nga wali otuuseeko mu kooti. Inze omuntu Godfather waliwo omuntu yanjigiriza nangamba nti buli wawuliranga bakugambye ekigambo ku internet tebawolezaako tokolanga ensobi okufula ku internet okwewozaako eyo yensobi esooka omukazi ebino yagala byononese eronyamu bulanda byononese woyokezaawe we bakuyitidde omubbi n'oleebuukana n'ensi. Okimanyi nti Hajjat Zuulah alabika akoze $5,000,000 mba YouTube kati zirabika ziweze nga nange nyina kakakadde. Ndayira aga Katonda. Nze atali YouTuber nga just nkola ka video kange nenkateekayo nenzira ku byange. Bannange Godfather dakwena account omusajja wana abuuzize ne simu egenda kugambya eri 1 minute nsobola n'okuwa screenshot. Waliwo omwami abuuza nagamba Godfather ayagala onnyonnyole lwaki mu bantu bonna abaliwo ne wankubadde omwana mukulu lwaki balonzeemu Haji kubanga omwana amanyi omutuufu eyamukozesa oyo mwana ekyo gyamugamba akibuuze ku nnyina ekyo kati mugambe nga ye kigendo kibuuze nnyoko obadde yagala okwakumanyi abantu babuuza ebibuuzo eby'ekisimu oli yalonzeemu oli kubanga era ewaka bwe beemanyi bwe ziba ntalo maama ye waali ya Haji Mutebi yagizimba kayitunuulire omwana ali mu mwana nga ye taata ye maama ow'obulamu bwe ate ye taata ye maama owa maama we ate kati ye taata ye maama ow'abaana be kayitunuulire embeera Zuulah mwakulidde emuyigiriza okubeera omuntu apambana mu mbeera yonna alina kuvaawo nakigulira famire emmere. Zuulah yaguba nnyo yaguba n'aguba kye bayita okuguba okumpa Zuulah omuwasa ne oba omumpeerako akeedi ku mirembe gye njagala nga bwe neemanyi nze ntuula mu kifo nga saagala noise yonna pozi nga nze njikola. Nze when I get time ngenda ku YouTube ne TikTok netandika owuliriza vidiyo zange ezange ze neewuliriza nenva kweyo nengenda ku ndala eno nensekamu eri nenzikiriza nti ebimu nembyeyigira nako nga ninga yabyerabira nembinootinga. I enjoy my noise than anyone's noise. Era nze embeera ewali abaana baga towogana omu asirisizaawo munne ayagala okukaaba atandikirawo misinde n'akaabira eri ate nze muno naye ne muleeta wano wendi kubanga bammanyi mu bulamu obwange I don't deal with the noise. I'm the only person who must produce that noise. If it's not me, nze ngula music appliances mu buvubuka bwange bonna nagulanga ziwo mu theater zaani naye yabeerangawo nga bana abawala betukyaziza be bagikuba ate naye agikuba siriiwo naye bwe mbeerawo tevuga bw'obeerawo okuba ya mbuliri tevuga
Neyo mbuliri nga tevuga nga bali bakalu. Oganira ani ba neighbor bamanye nga bwe wazze genda oganire jjajjaawo. Ngambye nze muntu ayita ku muntu muli gye nkulidde naye nga bakutunuulira ne bagamba eyo mutabani wa gundi nti nenga omuntu omutunuulirawo oti ng'olinga eyamulabako naye nga yakumanyi naye tali muntu nze yonna gye nkwidde tali muntu alina kyamanyiko. I have been a silent person buli w'embeera. Era abantu bava ne balowooza nti oyo musiru kola kino ogenda okutegeera nga nti ntegeera nga nkuggyemu. Godfather bwe kinaazuuka nga Haji ebyaddala yakwata omwana. Bwe kizuuka nga Haji ddala yakwata omwana. Bwe kigamba bwe kizuuka bwe gunaasalwa. Agamba bwe gunaasalwa. Bwe gunaasalwa. Okuzuuka. Bwe gusalwa nga Haji bamusiba ate kitange. Baganyina ekigenda okwetolamu nti akuba Haji bamusalidde omusango. Ela na musajja ono. Musajja kwese kyakuzita. Bwe kinaazuuka nga bamusiba nga abagenda kwa apiru nga bagenda kwa apiru. Era abajja biwakanya kubanga Zuulah obujulizi bonna aboonoonyi. Mwate ekigoye basudde ekigoye mwakizudde. Mwalese ba archaeologist ne banoonya kinoonye mu nnyumba eyammwe. Era mukireeta obujulizi bumaze bula. Tikano obujulizi olwabuze ne balyoka bazuula ekigoye. Kyekikutamya abasingo mother ekyo. Single mother yenna agoba ya maali tagobangako ya laavu. Abaana be yajja nabo bagenda kusikira ki. Nze nga nkwagala byaddala nga siina maali gye ngoba papa. Olaba nfaanana yeekolera. Godfather yekolera akikola nawe okingambye. Kalino kankubulire. Waliwo abakazi nga bazita red flags. Omanyi abavubuka ba leero balina ebintu bye batayawula. Marriage is different from sex. Yeah. Ebintu bibiri byawukana. Omukazi gw'okwana obukwanyi okumwebakako. Akubuzabuzaamu emirundi ebiri nolabanga mubbi nolabanga guyaaye gusana gufe wolololo singa bakiroga singa bakiki ojja kusangayo gwatakulibwa ogenda oyomba. Naye omukazi ow'owaka oli gwe yawasa asobola omala naye emyezi ebiri nga banyumya nga bakwatagana nga tewali buzibu naye nga tebeegatta. Daddy jangu obuze ku Godfather. Bali free. Daddy jangu waggulu nkuwadde invite jangu waggulu obuze ku Godfather. Leka bannange bawanga akwagala Godfather. Agala nasala omuntu bwongo otuvuma mabina nadduka. Waliwo ze tuyita red flags. Agala nasala omuntu bwongo otuvuma. Kyabakola. Walovuma. Wala musajja kendezo obusungu ku basingo mother. Osomusangayo nga muntu mulamu. Kati waba muwala. Uya comment nze mbutoja Godfather ku mulamwa. Muleka atusomese. Nsirise. Kayete bamuwasa. Atandikirwa pako. Soko ulire. Kwa tuli? Kwa tuli semu? Godfather. Waliwo
Kakuba network yechanze wange. Naye nga tukuwulira. Ono nze manjira bahaye yambusi. Mbadde nkugamba mulimu abakazi batawasa. Bw'oba ddala oyagala kuwasa otereere olina okwegendereza ennyo. No sikugyeko ovuddeko naye sookuweereza request. Asooka nga ye tebamuwasa. One, omukazi ali ready to settle. Oli bw'agamba nti am ready to settle totawaananga. Oyo aba ku mudaala yenna amutwala gwagenda naye. Ayina byanoonya. Oyo ayina byanoonya era w'omugwiramu w'amala obbifuna agenda. Bwe kuba si bulamu obwo. Hajja yatwala. Atalina choice. Oyo bw'amulede to settle. Amulede to settle gendo settolinge ne kitaawo. Oyo totawaana. Namba 2. Omukazi apambanyeko ne duniya. Bw'oba otandika butandisi muleke. Aba yaguba. Mulekera abasajja baali mwezera. Kati ali mwezera. Asigaza kufa. Hey! Ali mwezera asigaza kufa. Kati obulamu obusigadde naye bamusiba kikyatalabye. Abaana abalabye, abaana abakuzizza, kati yagenda ne yeepanga ku kikazi ekyazaalako, kile kigenda mmalawo obulamu bwe. Talina kyatubanja. Naye singa badde basibye muvubuka muto, ensi yonna singa ekulukusa amaziga. Ase obulamu bw'omwana w'omukazi bambi, omwana omuto. Omukazi yenna gw'osanze apambana obulamu tebamwemanyiiza. Mulekere emirembe gye. Muleke bw'oba omwagala nnyo mulireko wuwe. Oba mutwale mu loogi. Namba 3, omukazi yazaalako ng'alina abaana be. Era okiwulirira mu kamwa naye nnyina y'abaana lyamu olyemu. Ofubutuka omusinde totunula mabega. Ongamba otyamu omusajja kati oba toyagala baana bange kitegeeza nange tonjagala. Nga ne kitaabwe yabakusuulira nze nyiza obbaagala osinga kitaabwe yabakusuulira. Yewe yatuuka obbakusuulirira nze gw'oyagala mbeere nabo. Siina bange. Omukazi yazaala kajja n'abaana 3, omuzaalamu 2 ye abala 5. Olukunkumulindi twalawa. Abaana 5 yeerabidde nti 3 yajja nabo. Ayagala okole buli kimu just ku baana 2. Naye ku ebyo ebintu bw'omusooka okufa kubayo omukazi kati bw'ofiira awo. Onna bw'ofiira awo ng'ondekera ki? Saagala gwa mu nsobi zaasuuka. Nze njagala omusajja nga ne bw'aba afudde mmanya kyalesano kavaamu sukulu fees. Lwaki nze nfa gwe lwaki tofa? Nze nfa gwe tofa. Yazaalako zezo pulaani ze babeera bakuba. Omukazi nga yazaalako. Omukazi yazaalako bw'aba tannakubeerera mubi. Manya okyayina akaliibwa. Naye waalifunira kwalina etto okeriwera nga Zuulah bwe yabadde afunye kazibwe. Aga Katonda mu ggulu n'entaano oyinza ogiyingira. Bw'oba ondabye yenze wano jangu. Ate oliwa, ate nze ndi wano wennyini. Oli mu kwogera na mukazi nga ndi kule wano. Ndi wano wennyini oliwa? Godfather oli mu kwogera na mukazi. Oli mu kwogera na mukazi mpulidde bulungi. Andi wendi. Oli mu kwogera na mukazi. Kirayanti wowe ekiro. Godfather yo kirayanti. Asobola okuba kirayanti, asobola okuba mukazi nga naye nze n'abakazi nga ndi bulala.
nze konsese manyo bomu nsinga bakazi era mbegendereza ngaiza kubanga mukazi ayagala kuwako ye gwaliwo omuntu utakutya kaino omukazi ne woba osula n'emmundu bina omukazi talina kyali omukazi kyekitonde kyasinga ebikumi omukazi ne woba osula ne pisito mu buliri ani akolimba obagambe wali kobeere jeno goza ali jeno atakaaba oba oli jeno oba oli kano omukazi akusaalya akubuza emirembe ozanya nakuvuma nakubamu ne kumpi alo bwana wennyini ngaye bakolera service wano waku supermarket Godfather wekubidde side ya Zuulah n'ogigana naye Zuulah mutuufu Zuulah ba mutuufu yamanyi n'obutuufu bwe agenda akakase kkooti oli asiba tata w'abaana be asiba wange tasiba wange bw'aba Haji yakozesa omwana Haji atubuulire yali yeegomba ki ku mwana omuto ne musooke mumuwulire omusajja yeegomba abaazaalako nga bawasa kyajja kitya yeegomba ow'ekkumi n'ena nga bakazi be bonna yabafuna baazaalazaalako ekyo nakyo mukyebuuzeemu naye bali be bamanyi n'ebyabwe ffe tubyogerako bwogezi goloza emyezi 6 gigenda kugwako nga tuli ku ebyo tujja nga twabivaako dda nga tuli ku byaffe birala nga bazunga byabwe abaana bajja kuba babuuza Zuulah naye taata aliwa abaana bagenda kukula nga taata we bamulabirako mu kkomera ebyo byabwe si byaffe ane mwana asibanze olala Godfather biri byabwe oli baawe gwasiba taata w'abaana kati mwabasajja abazaddeko Godfather nga temulina bakazi mwe muliko buzibu ki naffe butubuulira otubuuse ate omusajja azaddeko ogenda muyamba ki abasajja abamu batamwa waliwo abasajja nga baatamwa komedi kuba omukazi obeera n'omukazi mu nju olina okuba nga osobola obeera n'amooti mu nnyumba y'emu if you cannot sustain amooti at your home oba tosobola mukazi kale abakazi ba komedi mulimu abantu nga ye ayagala nnyo abaana nga tayagala bakazi bw'omuyamba n'omuzaalira fine nze omukazi gwe nazaalako oba gwe nazaalamu bwankubira essimu ng'ayagala y'abiri asatu ana sobola okugamuwa ne bwankubira essimu ng'ayagala kundaba tasobola tosobola kundaba ne baba kuwaana nkoma kuwa ssente ate sikubuuza kyozaagaza nsabayo $50 ojja kunnindamu nja zikuwa mwezi nga gutandikaawo webale kuba mulungi mu ekyo nninda kati ate abasajja abatulimba nti tebalina bakazi naye nga balina bakazi baabwe ani nagambye omukazi aba waakulimba ate bagambye sina mukazi odduke ye bw'aba alaba ekimuyisaawo okukugamba nti alina mukazi ng'akikugamba bw'ogamba lye kyogamba busibe bafuula abaana b'abendi basingo mother ekikufuula singo mother abasinga obungi mba mwakuzibwa bubi osanze omwana omukwanye kume bamukuliza mu Kimumbaasa ogenda omuzaalamu omwana omu babiri nga ddala tokyasobola n'omuta kati omaze okumuzaalamu yakula bubi bamukuza bubi mulwanyi wa ntalo ate okedde ku makya omusudde kati waliwo amulonze yaguba akyayi abasajja akola ekyayi n'empeekeera anoonya mmere n'omugwamu bagamba Zuulah abadde taggwako looni eva bamutwala bantwala
Kale omusajja aba akulimbye ng'akulimba. Nze sinenya musajja alimba mukazi. Omukazi bw'otamulimba toyitawo. Olaba kuyita sweet n'osinika ebyo. Oba ofaana olaba. Okimanyi nti akabuuza akalala kenyina okubuuza. Ekisembayo ngende. Haji yayingira ddi mu ggwanga ennaku entuufu? Haji yayingira kuba nga mpulira bagamba 28 abalala 3. Haji ne Zuulah kale ffe tutandise otuuka tutandise okukakkana sitole tugiwadde obudde buwanvu tufiiriddwa emirimu etuli mu kukola social media bagiwambye kali ne wendi wano ndi mu kuyiiya tukoze tutya Zuulah ave ku social media era within 1 week Zuulah will be no more. Ajja kuba ku social media avuddeko ne sitole ze. Twagala ffe bakabaka ba internet ffe tunoonya tuzeewo mboozi ki eyo tugikooye tutambuze emirimu gyaffe. Zuulah agende ne bbaawa amusibe afunemu. N'otuukira okugenda onoonya ekigoye mbu nyina ekigoye. Baaba oli muka. Oli muka. Webalaga Nawe yagambye ekigoye bakirina kiriko n'emisaayi. Tabalagala abaalaala. Abaana baawo obujulizi ntwala bataata ng'ayingira. Naye tebaalaba taata bw'atuga. Olaba otya omuntu ayingira n'ofuna otulo? Bw'olaba omuntu ayingira kitegeeza n'otulo tugenda. N'osooka okanula amaaso olabe agenda kukola ki? Naye ssebo yasiimuula n'osiimuula. Baaba. Owe mutte mwana oyo baaba. Kali saasira omusajja ali mu saasira omusajja aligwa mu nnisha n'okkalambira okwenkana awo nti yakalambirako ku kitaawe. Olwo gwe ogenda kubeera luddawo. Omwana wange simanyi oba anaazaala. Simanyi oba kimu simanyi oba anaazaala. Owaayi. Gwokebera abazaala n'abatazaala. Naye Zuulah tabalagala tasiiwa abaalaala. Naye byonna asibe bbaawe. Olaba ng'abaana babe abaana balirabirako taata waabwe mu kkomera. Ng'ate maama waabwe yamusiba. Ng'ate oluvannyuma lw'omwana gwe baali bayamba obuyambi. Ebisigadde be bamanyi. Bitukwatirako. Fere bitukwatako. Zuulah akatale kaagudde. Waliwo kyaliyo omusajja asobola okuwa akakadde ng'akimanyi nti obba n'ebyapa. Ogenda beera mu kalina omutali mmere si ffe. Walabeko omuntu ali mu kalina ng'asula njala. Gwogenda beera mu kalina ng'osula njala. Naye enjala eruma buli wamu ne bw'oba osula mu kalina. Ate enjala etaliiko omusajja ogimanyi. Bagambe Zuulah ayinza okuddamu okufuna omusajja omusiru nga Mwezera. Ne basiba omukazi buli kaseera bamusibira looni nga gwe bw'ogenda bw'osasula. Buli kaseera bankutte. Anti kakati bantwala. Ate empapula z'omulamuzi baazisayiniize dda munnange. 5,000,000, 10,000,000 nga bwadduka. Zuulah takola naye tava mu looni nakati ayina looni etambula. Kyokka takola. Bwebatwebakire ku baana wakinoonyerezaako nga takola talina mulimu. Zuulah takola. Gwegenda omubuuzi. Wakinoonyerezaako nga talina mulimu gwakola. Zuulah amaze emyaka 10 nga takola. Era ewuwe abeerayo buli lunaku.
Zuulah abadde abeererawo kamwanyi k'abasajja be. Bakugambye Zuulah yagenda ewa Kintu ne bagenda babawole miliyoni 6 nga bonna banoonya ssente. Kintu n'agamba mpaaka 3 ko Zuulah zonna 6 nzitwala z'abaana. Kintu n'agaana engumi n'etabuka. Kati omuntu alina wajja ssente ayinza olwanira miliyoni mmeka? Zuulah abadde takyakola. Nambwayo n'amaka ga gundi yagatutte ssebo Godfather. Nambwayo yatutta amaka ga Suuna Beni okyogerako ki? Nambwayo amaka bagamuwadde aga Suuna Beni. Abaligambye abeerewo ng'omusango bwe gutambula ne bagaana omukolako effujjo. Naye Suuna Beni kakiyagale kakkirize kaagaane awo awaka waayonoonese n'obulamu bwe bwayonoonese. Suuna Beni omutima gwe gugenda kufa, n'ebeera ze zigenda kufa, ne moraale egenda kufa. Wabula omuntu agenda osinga ofiirwa ennyo mu bino bagenda kwamuyita Haji Kamoga. Era Haji Kamoga agenda kugoberera Samona. Omwaka gumu okuva kati Haji Kamoga agenda kuba alaba bye nayogera wano bw'anaaba anaabiwulira. By 2026 Haji Kamoga ajja kuba takyagenda kugwati. Anti buli lw'obeera mu lutalo lufiiriza omuntu ku media. Abantu gye bakomolera Suuna Beni ng'abonaabona baba balaba Kamoga yamubonyaabonya. Obwesige n'enkolagana ku Kamoga bagenda gijjawo nga bwe baagijja ku Samona nga balaba atulugunya Walukagga. Njagala ombuulire wasemba ate laba emmotoka etambuza Samona. Bannange dda naye okimanyi nti maduuka mwali. Yes. Samona maduuka mwali. Naye okyasangawo kati abantu bagenda kulowooza nti Kamoga ye buzibu. Byonna andi oli yeekwasa kimu Kamoga. Kati Kamoga baamuzannya omupiira n'avaayo ajja yeewolereze. Olwo abantu balabye feesi ye naye kennyini ng'omuntu bamutegedde. Awo bamaze omwanika ye kyataategeera kye baali bamuleetera ku media. Leeta Kamoga abantu bamulabe mu kifaananyi bw'afaanana. Ye teyakimanya. Yalowooza yali azze kwewozaako. Kumbe baali bamuleeta. Kuleeta image nti yono. Kati mu mwaka gumu yone yazanye emizannyo gino. Yate yategeera. Buli olaba omuntu ng'akkubira okuleeta ku YouTube channel. Alina emabega ekigendererwa kye. Sooka osirika obuuze ekigendererwa ki? Abamu banaaba basindise. Murutere ku YouTube mubuuze ku bino. Murutere wano mubuuze ku bino. Murutere kuli omukube oguno omupiira. Mugambe kino twe bwakiddamu. Bagenda okukubira mbu twagala kuwa ku interview. Babeera na agenda eri scripted. Kali kye baazannya Kamoga. Kye baazannya Zuulah. Bamutambuze ku buli ka YouTube ajje nga yeekuba emipiira. Kye baakola Kamoga. Kati Kamoga amalo teekayo feesi ye. Ensi yamulaba bwafaanana. Ne bawulira ebigambo byayogera. Bagenda bikompeyalinga n'ebya kooti. Gusalibwe nga Suuna Beni ennyumba bagitutte. Aga Katonda mu ggulu nga bw'olaba Samona bwe yagenda. Ne Kamoga bw'ajja okgenda. Teeka waaga. Simukolimira sikola ki naye njogera mbeera bwe zibeera. Buli anaanakuwalirako Suuna Beni agenda kukyawa Kamoga obulamu bwe bwonna. Kubajjukira alina oluganda kwani? Ku Nnambwayo.
Era singa andika mugabana abantu sali batutena mu kooti. Nali batuzizza nenzijjamu nambwayo. Ne mukkiriza kuba Kamoga asobola okukkirizisa nambwayo. N'akita. Buterevu. Kamoga will die a very miserable man. Mulimbuulira. Bwali batakitutte bubi nti nabyogera. N'atantwala bubi naye n'awulira byenjogedde. He will die. Kamoga bw'oli mutuuza mu bukadde bwe Kaluna bw'ali muyamba n'akaddiwa. Oli mubuuza kiki wejjusa mu bulamu nti era singa obulamu buddayo nkisiimuulawo ne kitakolebwa Kamoga ajja kugamba nejjusa Suuna Beeni ne Nambwayo genda mu kkooti nga wendi n'alibaganya obutagenda mu kkooti ne Zuulah ajja kugamba nti nejjusa olunaku lwe nasiba bba wange. Ekitegeera waliwo yagambe musima Godfather wakola bikisima bamuyita 143 gwe teri ayinza kukunenya kasabala bakakofiira ako kootaddeko ako aka Bobi Wine ebyo byetusuubira mu blocking oba muleke profile picture mu blocking nze sikiriza abo bantu tukuteesa wange bagako ekifaananyi kye bamwe bagamba nti ekifaananyi kya Bobi Wine kitegeeza kumaavuma bantu teri muntu ayogera by'amagezi nga profile picture Bobi Wine taliyo. Nze nga njogera ebyamakulu taata profile picture bwebanga Bobi Wine yaliko naawe oba oyogera bya kisiru. Teri muntu akola Bobi Wine ng'ayina akakofiira ke ku profile pictures za social media aga Katonda mu ggulu yasobola kwogera kintu kiri mu makulu taliyo. Gwe tandika okwegendereza akawunti ezo zonna ziringa nti za muntu omu ye yakola fake akawunti. Andi Kaduuka gyebaleko alesewo nawe gyebali njagala kuwasa nti Kaduuka nange nyina nkaabya mukwano webale naye nyina omusajja nkaabya amaziga wuno ndi naye wano nze sirowooza na kusimbula motoka kudda ku site ndina omusajja gwe neegomba ali mu kunyinyonnyola bana eze siwuliriza naye kuona ompuliriza. He is too educative lwakuba abantu abasinga tebamanyi mubeera mu kwasaamirira naye ono omuntu w'omulaba ng'azze ku akawunti ogwebuuza kyonna ebigambo bye bya bulumi kyemmanyi ebigambo bye teri wali kiwoomesa ttooke naye byonna byayogera ebisinga maziga meerere naye nga ge mazima osobola okukyusa n'ogamba nti kati nze engeri gye bakyampasiza nga ndi single mother nze Godfather nakuwulirako ebigambo bingi bindeetera okukyusa n'olulimi lwange okyawulira nga nkozesa oli olulimi lwange olunene n'ennaku zino okukola live owulira n'okukola live ndowooza ndaba mbadde endudde munnange wagamba nti teri musajja asobola kwera na mukazi nga bwedakiika gwobeera kunoowemula obeera okola bannaye kyokka nga ndi mu bufumbe ew'omuntu ne mmanya nti owaayi olaba onaakyesibyeko tekyetaagisa nze nti kati n'omuntu ne bwannumba nsigala nkutunuulidde era ondaba mbadiweetinga n'ensirika si kuba nti tolina byakogera naye osobola okusirika n'okusirika it is a defensive language. Abantu bagamba naye gundi avuma gundi naye gundi takyamunyega gundi oyo ng'ona amuvuma nnyo naye ng'agaanye so ofuna ne bwe bakuwolereza ekyo kye nagambye ku Zuulah nti buli singa yasirika bannaye natuuka nenkola yali yakatuula ku ba YouTubers babiri neŋŋamba omukazi ono singa ava mu YouTube simava mu interview bannaye abantu batukubira okutuwa interview Godfather nze natuukako n'ekiseera nga bampa n'amafuta neŋŋaana neŋŋamba mukwano saa bintu bya interview bannaye mulimu okwokya olero oyogera bino ekyo oyogera bino bana naye buli yatugamba bino bannaye nze mbeera ku interview zamu abantu baba bati abantu balowooza ngo yibula mukasa yaŋŋamba katono ngende yogera UBM katuba omwami wange agambye nti magezi kigowa Suuna Beeni uya waggulu Suuna Beeni yekyamulya
Waba wachivaamu ajja kivaamu naye kigenda mutawanya. Sona Beni weesiga otya omukazi nze mbulamu bwange. Olaba omukazi nze okukwana obukwanyi n'okwata ku ssimu yange ngipaakingirawo ne buba mu mmotoka n'ofuluma. Ngipaakingirawo tomuwulira ebyange ebyo mutufuuse omuntu omu nedda nnyabo tebatuziika mu keesi y'emu. Nze mu bulamu obwange seesiga n'ekisiikiriza ekyange nkikeberako ndabe kiri watuufu mu budde obutuufu. Ekisiikiriza ky'obanga kutteko omuzimu kitagala. Kale nyina okukebera omuzimu gwange weeguli mu pozishoni naye nodda ku mukazi n'omwesiga omutuuka abo n'agenda nga n'akusasulirayo. Nene ekirala ntandika ntya abasajja nzembawunya nze mu bulamu bwange nti omukazi asukka mu myaka 24 Beni agenda kulwana kyalwana naye kigenda mumalira omuseera. Kati ate okugamba nti kagenda azimba ewalala kubanga ate okujjukira ennyumba bwe yali ayagala giwasizaamu omukazi ate atuuyana ate Nambwa ali agamba ye yagituuyanira. Nambwa yatuuyanira ewaabwe mu kika wali ayina kalina. Emyaka gy'omaze ku TV first time yozi. Kamoga si kojjaawe. Kamoga kojjaawe. Sona Beni yazigwamu agala tayagala zo yazigwamu. Ayinza okuguwangula chansi z'okuguwangula weeziri naye ajja kuguwangula ng'afiiriddwa kinene. Singa abadde amuyinamu abaana oba Sona Beni kyalina okukola agumire Nambwa yamuzaalemu abaana 5 agamulekera amaka amulekaawo n'abaana bw'oba amuzaalamu asooka amuzaalemu abaana 5 amulekera amaka agenda apangise awase omukazi omulala kubanza agamba ako gakulekamu ng'olimu n'abaana bange 5 nga tewaliwo mwana mulala tewali loosi naye kaana kamu kampe kateke ku mugongo nze omwana omuntu ambula naye nenkola naye mwana otwaze ennyumba yange ebyabo ompise mugagga ebyo bikolebwa bali abagagga bannagwe naye baana 5 n'abagagga nno nga tebakyabikola ng'Godfather n'abagagga nga tebakyabikola bakuwa mwowoze mbulungi akuleka okimanyi nti ali mwezera abaana ba Zuulah n'abaana b'oli omukazi omulala bagenda kugabana ku by'obugagga bwe ku mutima gwe. Anti Kaduuka mukwano nsabako ku namba yo gyesobola okubako neeyitamu nze nina nzikubako teziyitamu. Kuba kuyankaga mu 2 kweri. Genda ogikubeko katikati nayo gyagikubako nvudde ku live. Kale nnyabo ne. Gwe musajja gwe. Moyagala obonaabona weeyise bulungi. Banaye abantu abeeyise obulungi babonaabona. Gwoba omanyi omuntu omukolera bulungi muli bulungi kumbe yamanyi oli zolo. Kale Sona Beni kyali kisa kyalaga Nambwa nze mbadde njagala mbeere kisa kyatenga yali yamuwasa tebayagalana. Godfather gw'oyagala mutwebakeko mutwononera obudde tuzaala abaana mutwononera obudde. Wabula nange musajja munno mugambe nange sivaawo batupangisaawo simanyi naye nange siva mu maka ge. Kirabika bino ebintu mbita byakusanze obudde bwaffe mwete mubumala mazima n'obeerawo n'ozaala emyaka. Obudde bwo bubadde ki? Omwana gwe nkuzaddemu siwo. Maze budde ki baali tolizaala.
obadde mu faamu nga nakusibirayo obadde ku mazzi nga loli ku earth ebyobudde naye byakiyaye mbwabudde bwange bwamaze tamanje bwange mamba gwe wazadde nze nazaalawo gwe wazadde olyoka gavumenti oba tomalidde budde ani agenda okumpasa n'abaana wano sikwegayiridde ompase n'ogaana naye nkusuubiza nti kale abaana kambalekero ngamba wabula siina gyekutwala kati omukazi bw'asukka emyaka 25 bw'obanga kitegeeza otusindiikiriza kulemera wa musajja bw'oba olina abaana b'omusajja 3 ku 4 tovaawo era tujja kukuyambako 3 ku 4 tovaawo musajja ageewagire naye mwana omu takubbisa banaye nze nafunye eddalooya era kino nkikusuubiza buli ekiganya ngenda kukubira nga ngambe gwe nnoono naye kirabika ebintu biri siriyasi bino omukazi omuyinamu abaana 3 muzaale mbuzazi wakuna wakutaano muleke wakagenda ate omugoba n'abaana abatwalibwa asule nawo ku mizigo agenda abaana 5 agenda apangisa sunga rumu n'abaana 5 bakubina ebya Zuulah byanoba n'abaana simanya bana bwabatwala wa ali mwezera ngoleeta ba oyize wange abasajja bayina ekisa abaana banango baleete wange nkusoosa na butabika kubogo omutwe guba mulamu ngoleeta baani abaana babasajja babiri ngo baleete wange kyogamba tosobola kugwa mu mukwano na mukazi n'okimanya luvannyuma tosagwa mu mukwano na mukazi n'okimanya luvannyuma nti alina abaana bantwalanga ebutabika era bemuwuliranga nti Godfather yakwanye simanya Luwiraiti alina abaana 4 munyangwiranga ne muntwala ebutabika musibanga na miguwa kuba nyinza balwanyisa Zuulah omukazi ozogera naye emirundi 2 bwegite gisooka n'omanya obulamu bwe bwonna ono mutemu ono mulwanyi wa ntalo ono muyombi ono munaku yegaggasa bwegaggasa ono baavu oba amuwulidde dda omukazi atambulanga bwali yenna emboozi emirundi 2 omukazi omaze otegeera kyali nga Zuulah ndi amutoyinayo baana Godfather ine emyaka emeka honestly speaking emyaka ofurizi nze kati Haji nsobi ki gye yakola bakubuuza Godfather Godfather wenjogedde ku myaka abuze Godfather ku myaka ndasaawo Godfather oyo nze mbeera ku akawunti ebigambo bye byabumbiringa byange nange eze sirina mboozi ewooma bwema ntandise okwogera ku bakazi mbasina onagambye anti Kaduuka oyimye bawange wuuyo mwami Charles bange wuuyo akomenti nze talina muliro bange wuuyo wansaawo ali mu akaunti ya feri ennene mukwano nze ndi mukyala mufumbo ne wankubadde nyiza okubanga sirina musajja mugagga akola mu gavumenti ng'omusajja mugagga wammaddala nga mugagga naye ndi mumativu n'obufumbo bwe ndi muddala nno nnyo yinza okulowooza nze mugagga w'okubweyogerera okwo so ekintu ekisooka okunyweza obufumbo okumatira nekyolina as long as you get contented with what you have it is the first step of having the best marriage bw'obeera omumativu nekyolina mwami Charles leeta onvuma olaba nga bw'olaba engalo bwe ziri tetwenkanaka naye buli omu olina kumatira ne gwolina nze ndabyeko abantu abali mu ghetto they are very very contented with people they have nze nyina abawala bemmanyi nga babeerayo mu ghetto nga obuuka myalo okudda ku njuye n'omwana in fact guyitira but they are very happy so the first step of winning marriage is to get contented with what you have kasita obeera mu mativu nekyolina omanya bumanya nti gwomaze
ate marriage woba toli ready kulimbibwa then go away, go out of your marriage. Oyina kubeeranga okkiriza noli okulimbibwa kw'abasajja bo batulimba. Omwami akulimba ng'olaba n'amaaso go bwot noga kino kya bulimba naye kankireke kubanga omuntu oyo nosooka n'otunula muno gamba wayi namusanga mukulu okitegeera. So abaami singa tebatulimba tebasobola kutufuna okitegeera. Yeah, so singa abaami tebatulimba they can't get us without lying to us. Oyina okufuba okulaba ng'omuntu gw'oli naye omulimba. Ate n'ekirala kye nabayigiriza baddiya mwebale okubeera ku live yange naye bw'oba manyi nti tonfollowinga tonvuma kubanga bw'oba onvuma nga tonfollowinga nkublockinga. Oyina kubanga onfollowinga then ne bw'onvuma ekintu kyonna I can't block you. Following ezo tuzeetaaganya as long as you're following me you can abuse me anything osobola kumpita malaya ekintu kyonna ky'owulira mu mutima gwo ng'okimpita. It is very okay, very wabakiyita batya marvelous, but when you're not following me and you abuse me I block you. Ne ku account enda block nyina account sinnya wano ku TikTok ate nene era nfulumira mweno eno bwevaako ne nfulumira mweno nyingi. So tufuwa okubanga tuwengana ekitiibwa naye njagala mbabuulire omuntu yenna asingayo kwagala mu nsi alina kubanga akugamba by'otayagala kuwulira. Bwe kasita owulira ng'omuntu byakugamba bikunyigiriza omanya nti omuntu oyo akwagala. Omuntu akwagala ajja kukugamba nedda ebyo by'oyambala ne bye weeyisa bya kimalaaya ne bw'abanga bbaawo asobola kigamba manene madamu weeyisa ebintu by'ekimalaaya nze sibyagala. It is very hurting but oyiga. Naye bw'obola nga bbaawo akulaba oli bute ali mu myaka kati omusajja aweze emyaka 35 ana ebyaddala tosaanidde kwambala ne w'obanga yakuwasa olina emyaka 25 naye ng'omusajja ali mu 35 okwana tolina kutambula ng'oli bwerere. Twagale tukkirize ne wankubadde oba kamereke naye ne bw'oba kamereke mu lugoye lw'oyambadde ng'oyambadde bulungi unless ng'oyambadde empale era osigala olabika bulungi kubanga era wakiraba nti ye mukulu gw'oli muto okitegeera. So waliwo ebintu bye bakugamba n'olalaga omuntu akubye ku mutwe n'ogamba banaera era nzisi kino kyaŋŋambye naŋŋamba nti lwaki sikola bwe nti omusajja ono iye ebigambo ebirungi gy'oli bitera okubeera hard to accept okitegeera. Kasita owulira ng'ebigambo bye bakugamba bikuluma ku mutima okitegeera. Kasita owulira ng'ebigambo bye bakugamba bikuluma bye biba ebigambo ebituufu by'olina okuwulira. Naye bw'owulira nga buli omu akube alawe kati gwe tolanga bw'owemula abantu bakwagala munayinza Kaduuka nkwagala ng'owemula naye nga mu butuufu okuwemula kwongerako ki era be bantu abakwagala obeere nga budakika olabikanga kigwagwagwagwa. Next week I'm going to sign a simple contract from some company kuchusa munjogera. You can this social media you tap into business classes bw'okyusa embeera zo jukira olina following emala esobola okuweesa omulimu ngeno bw'okola ebira naye ng'olinayo n'akalimu kakebbali era bwe bityo bwe bibeera. Naye omuntu n'akwenyumiriza naga munze nze nno buli bwowe mulonda bikira bulungi banaye buli bwojja bananga osabula bananga oli muvumi gw'oli kabaka ne gundi wamukuttemu banaye na n'owulira ng'ogamba tewali mulamwa tewali kyoyongerako olina by'otoolako gwe by'otalabala kuba obiraba leeti nze nabiraba leeti sera be nandibadde nyina sente nga mpitirivu zaali za endorsements nayina endorsements singa nyaze nayina okuyingira mu nga ateza miliyoni okutandikira ku miliyoni 5 n'okweyongera zonna nazita lwakulemwa kukyusa lulimi. So goyina chance oba oyina abantu abakufollowing nga bakwagala it is a matter of changing your tongue. Osobola ddala omuntu okubira simu n'agamba nti njagala tukole contract ffenna eno company bwet newet nze bazinkubiranga essimu naye omumwa nyina ne gye nagenda face to face n'entuuka nga nyina benzize nabo ne omusajja omu nayimirira mu meeting mwe twali n'agamba nti oyo muwala awemula n'enfiirwa contract ya miliyoni 8 buli mwezi bangamba buli mwezi cause company nene wano mu Uganda ebaddewo ebyasa n'ebyasa nga buli mwezi nalina kufuna singa ndina ku billboard essaawa zino. So bwe bityo ebintu bye tukola tubikola naye gwatannaba kutuuka nze we natuuka emyaka 10 gye mbeeredde ku internet abamanyi ku Facebook mmanje na breaking it through ebintu byenkolera abantu naye singa ndi omu ku bantu abandi badde nga ndi wala nnyonyo nga n'okuntuukako kizibu
ne zino Range Rover ze mugamba zineza amasanyaze singa njirina lilla. It was only my tongue. Era ngamba nnyo bakwano bange nti banaye wofuna following enene olulimi luleke kufuga. Tewaliwo mukisa guli mu kuvuma abantu, teguliwo banaye gwo teguliwo kubanga goyagala ovume buli omu. Mbwe bakutenda, we bakuterina bye bakutenda. Kati sawa zino banoonya ffe abatalina be tuvuma. Kati ate ffe be banoonya gundi ngata kyavuma, gundi ngata naye nga gyoli. Mbayo mu comment section z'abantu mba munda banaye ng'olumu ndi kusai kati tuli eno semba buli. Ne network yennyini obaka date mukama nyambi ati obaka wifi ke kali mu kunyamba. Mnagulayo ka wifi yao. Oshagera ke kali mu kunyamba na eno jendi ovugira ddala akatemerera akawera okujja mu town wanene tuzimbe eno mu kyalo era ndi mu kumaliriza nyumba nyinza okuddanga ku Lwokubiri ku Lwokubiri madamu Nandujja iziti Nandujja yakomyewo nyine ekyapa kye n'edduuka era ngenda bimukwasa mujja kubako nga mulaba nyine ekyapa kye ky'ettaka y'omu ku bakyala 217 abangulako ettaka waliwo n'abantu abansesa nina ne ba client abali bakoze nange businesses mu 2017 nga tebakomanga unaye nga nze nyine ebyapa byabwe so yo mukyala namugulire ettaka 217 so nyine ekyapa kyera ngenda kimuwa ennaku zino mpostinga abantu abo ebintu nembiyingiza mu laptop bingi ebirimu naye ennaku zino nkola nayo buli kyoba okola kyoyogera videos zikwatibwa na buli kimu so she's back yangambye nze buli jombiraba ebitambula ku internet naye manye ebyo nobina ne muweerezaako n'ekyapa kyenaga biveeko naawe va ku bantu so that is how I do my things nti tojja kumatiza buli omu naye waliwo abo abakwagala bajja mu inbox n'agamba nze anti Kaduuka njagala onkole sente ziizo tukole nze njagala tukole ebyo biveeko okitegeera so ebintu bingi ebitambula wano ku social media ono kino ate ono kino kati olina okufokasinga kubikugasa posting ettaka toli mutunzi wa mataka gega kugasa lwofunyeyo akadde jangu ku live nga ya Nsonga Godfather yali yandayirira obutalinya ku live yange olw'olulimi lwange naye weewunye lwaki leero azze era ne mu comments gundi nga yakatuuka wano yanga akomenti nze nangamba nti wakyusa olulimi mwana kyakabi era naweereza request ajje ku live yange so abantu bangi abandiyagadde okubeerako ku live yange okwogera nange naye olulimi lwange lwali lubi ng'omuntu bagamba omukazi oyo yandibadde mugezi naye omukazi abeera okwo nga atankula entalo ono bwamuvuma n'amubuukira that topic changed nze ne bwonvuma tolina ogenda kwogera kyekipya so ndi muntu eyeberera eno ate saagala wantu wali kavuyo abantu bangi muŋŋamba nti wanika gundi okitegeera wanika anti Kaduuka ng'oli ku live y'omuntu mune anti Kaduuka muwanike tulabe byayogera tosobola kunsanga mukavuyo bwenzija ku live ya Rama mwenna abajjako bwenzija ku live ya Deno ne mugamba bano abantu ndekeraako jasi noono era abandekerako mnange enze sagala wantu kati wali buvuyo I come and I speak what I want to speak and then I move I go away na yanti ate wanika gundi gwe ko banina gwe kino eyo level bana itwagale tugane yo najibalesemu era wengenda ku live ya Rama ne mugamba soko jeko nze nzinzuno nyambuka era ogera okulanga bonna abanyize ne nyambuka ne njogera kyembadde njagala okokya nentema ne neyongerayo nti tulina business classes tulina okutapinga muyagala ogana omulembe gwa digital bino ebintu by'okukolera wane ebbali bigenda kuggwaawo ng'otuula mu dduuka lyo n'okola order muntu n'obagamba bannaye abesaidiza essalaama nze nnyina edduuka lyange naye nsuubuza amazzi nsuubuza buli kimu ky'olaba butto osobola okukola ka order ko boda n'ekaleeta ebyo byonna ekiseera kigenda kutuuka nga tewakyali muntu azuŋŋana wano ku luguudo ng'olina gera mu town n'ojjayo ebintu n'obisuula bya miliyoni 10 n'obisa mu dduuka lyo n'okwata peegi yo n'ogituulako n'ogamba abantu bannange ntunda kino banaye mumpagire ko tukola delivery bwe bityo bye bigenda okuddako so you have to say to sort yourselves out olina okwerwanako nga bukyali oteeketeeko omukutu gwo gugenda kuyamba gutya oli mu kiyumba bw'okoma mu Uganda oyagala kutandika kutunda ngoye weekoze otya
we programming zotya weteeseteese otyo kyogenda kita ebyo bino kuzungira nnyo mu mutwe si bino byakudda wano simana ndi mukuvuma ono katono ngenda musabula katono akaseera kajja kutuuka bana abagagga bamwe ababa wakasente bannange season zimala ne ziggwa nkabaddiremu abalungi bange season zimala ne ziggwa mujja kutuuka ekiseera nga abagagga bamwe mbanoonya okubawa empologoma nga bakyalabika. So if you get that chance nga bakyakuwa kye bakuwa weebereremu bw'ofuna business yo you and I engineering Uganda company kwata account yo giteekeko byomanyi nti bye bikwongerako abantu babeerewo nga bakumanyi sijja kukusuubiza nti tebajja kukukuba bajja keera kumakya batugamba oli mubbi ab'amasimu baabo babagambye babbi buli muntu wano ku social media olina okukimanya nti koyingidde business erinnya ly'obubbi lirina okukubeerako ekyo kikwate nga tteeka then bw'okola ekituufu you do the best okitegeera naye wano ebyo ebigambo by'obubbi simanyi yampa eddagala teryakola yaŋŋamba ligenda kwambusa amabeere gaganye kitegeera amabeere go gaagwa mu 2008 oyagala gambuke mu mwezi ogwo gumu tekijja kusoboka lwakuba ebimu ebintu ng'ebyo tebabibagamba kale tolaba ab'amabeere agaagwa mu mwezi gumu ogenda kubalimbira tekisoboka ogwo mwaka mulamba omuntu aleme kulimba gavumenti eddagala litunda emitwalo 3 naye kigenda kutwalira mwaka mulamba obeerewo ng'okimanyi oleme kweteeka ku pressure buli dakiika bw'otunula ku bbeeroza ligenda kwambuka ku olwo tekijja kukola kya bulimba lyagwa 28 oyagala lyambuke mu mwezi gumu mpozi ng'ogenze kusajjalawo kijja kukola so ebintu bingi bya bugumiikiriza bya kuwangana mirimu na kuwangana kitiibwa ebisigadde n'obirekanga bwe biri okitegeera bamikwano so nze mbaagala nnyo ndi mwana wa munaku siina maama siina taata nzijukira najjira ku motoka ya matooke era ndi sembabule ku mirimu gyange butereevu ntudde sembabule ndi mu kukola ndi mu kutwalira abaana ebyokulya naye Godfather bwazze nemba nga nsobola okumuwa omwaganya atunnyonnyola ebintu bingi bye tuyigiddeko. Omuntu ajano nakwogera ebigambo ne bagamba tobaako kyoyanukula. Okwanukula no social media si kulungi okolerako ensobi naye bw'oba toyanukudde n'ogamba nti kansirike there are certain things byeweewala abantu tebatandika okukubalamu amagezi. Waliwo yakoledde Kaduuka video nga amuvuma nti ye naye nolowooza Kaduuka akyayanukula ono anaamuddamu n'okubira bayinza okuba kati takyabiraba so bwe butyo obulamu bwe butandika gwe yogera ku byokola wuno gracious body shaping weight gain na iye olina gwe okubeera mu comment section ng'ogamba kwetuli nnyo naye nze nkola ku body weight gain biki bwe butyo nno obulamu bwe tuli mujjukira tuli ba single mother mwerabidde nti abasajja baba tugobyeko babagambye tebaddamu kutuwasa sengeri gye baba tugobyeko kati kwerwanako fuba okulaba nga business gy'okuba abantu esobola okuyimirizaawo n'abaana omusajja kati bwakugoba n'abaana awasigadde kusiraana kati olina kubanga obwongo bw'okozesa okubanga you tap into business classes nawe bw'oba otunda obugoye bw'abaana ng'oli mu kakonteina totya kubeera ku live kwata gundi eno kiringira ititeekamu essimu abantu bawanikira obugoye bw'abaana bajja bukola order online banaye nkiddamu tewakyali kintu kitali kya online abantu kati ebintu babitumya ku online oli akuba essimu n'omugamba njagala blanket nga ya pillowcases 4 nakugamba nti n'okuba ku simu zabe kubanga ku internet essimu ziba n'omugamba ndi bweyogerere nafuna owa boda sente ozimuwa amazena kuleetera era bwatuukawo owa boda n'okwata blanket n'ogimujjako n'omuwase n'ombuuza nteeke ku simu yo oba nziwa ono nti ziwa oyo wa boda waffe bwe bityo abantu tebakyalina budde bwa kuzunga mu kibuga leggings zino ze muwoza musuubula gumu 8 omuntu ajugula 3 essaawa zino naye tebikyali bya kuzunga omuntu abeera mu kifo kimu na receiving package ye bulungi nnyo nga teyenyenyeza takoze eki ne bagimutuusaako waali n'agifuna so fuba nnyo okulaba ng'omulembe guno tegukuyitako kubanga gweguddako guno omulembe gw'okuzunga mu butale olaba ne fruits kazi bazituleetera we tulinze nakola order za fruits nga ndowooza bya bulimba ne bazindeetera wendi ne ŋŋamba gwe gundi omuyayo wa delivery wa boda nabireetera ddala wendi ne ŋŋamba ate nga biwera mutuufu gwetunulamu olaba nga sente zimachinga n'ebintu bye baleese so fuba okulaba nga weebeereramu bano abatunda ennyama abaagala building materials kwata akawunti yo etandika mpola akawunti bagizimba mpola okitegeera ogenda okulaba ng'evuddemu kyoyagala ffe batukuba wano tubeera ku media kuno ne batukuba naye ogenda okulaba ng'oleja mu inbox agamba gwe njagala kunzimbira gwanti Kaduuka waŋŋamba akaduuka ako bwe kati ne bwe kati ka $1.5 million ziizo
kolera mama wange nenga goloza abatakulaba nga mugamba nti Kaduuka mubbi so fuba okulaba nga ofokasinga nnyo kubikwongerako n'ebikuzimba ebirala obireke oshitegere ebirala bireke biyite kati gwe byolabanga kino kye kinnyongerako kino kye kigenda okuntuusa wendaga kyoba ofokasingako. There is life after social media, that is for sure. Olumala okujjako live eno n'onyiga live end waliyo obulamu obulala atenze bwendimu bombu yita bulamu bwa ddala kubanga nze ne kulumba endi yako sobola okusanga wafudde omuntu nengamba waboda yimirire njala etuluma era tugenda kulya mu hotel ya waliwe yafudde okukaaba nkumanyi nentandikira eno nga kitalo kubanga mukuzika tosobola kumanya buli muntu nengamba nga kitalo nti nga kitalo bannaye nga kitalo ne webuzabuza n'otambula n'odda mu line y'abanoonye emmere n'olya emmere ne mmala nga kitalo n'oguma n'obeerawo okaawo oluma ne weebuzabuza nga agenza okugula soda n'osimba n'ogamba ffe Kampala tumumanye embeera ze Kampala si wa malala Kampala wakwetowaza Kampala wakwebeerera nze nebeerera era nabagana mu Kampala tusobola kunnemyawo okuggyako nga njagadde bwagazi kugenda sobola okuyimirira ku hoteli y'omuntu nga batambuza emmere n'entandika okuŋŋaanya emmere efisera n'enjirya tosobola kunnemya okujja nagijjiramu nga ndi ku mmotoka y'amatooke nga tewaliwo gwe ndi naye olowooza neerabidde era nkyasobola okugibeeramu n'enzirayo mu bulamu buli so wano e Kampala kati ate woba oyagala okumaintaininga ekitono ky'oyina oyina kubeera mu kkakkamu abantu bano baagala nnyo okubanga oli zolo nga totegeera nga wekkakkanya baagala kulira ye mama ye anti abantu olina kusinza basinze to get what you want. Okay, so kwata internet eno ogifuule sente gifuulemu ekitono kyewandiyagadde okuba nakyo oba ntegeerekeka. So nze embeera eno mukama oli ngamba laba naye leero ntaddeko ka wifi nakacyaginze tuli eno mu kyalo naye lwakuba mu kyalo navuddeyoko ndi wano mu katawuni Sembabule kulyako n'ebyembadde nziza okulya mbimaze lwakuba bano tebannanona sowaani abeeno ab'Sembabule embizi yaabwe tewooma bulungi naye njiridde tewooma nnyo ng'eye Kampala ndidde embizi yaabwe naye ndaba tebanfaako kati bwe nsimbula n'eŋŋenda tebabirinako tebamanyi nti bammanja tebakyajjukira nti bammanja bayinza n'okuba bagenzedde ewaka bali eyo basirise bwe babali tebandiiko so bwe buti obulamu bwe tubeeramu wano e Kampala bwe buli. Kampala just yeetaaga kwebeereramu obeera ng'ofaayo bw'ofuna akalimu kongaako n'oweebeereramu agamalala gakolere ku kyeyo wano e Uganda biralamuko tewali byamalala tewali byakwesulubabba tubeerawo lwa buwaze na bwetowaze kuwuliriza kwekkakkanya ogenda okulanga olwo oluzibye ne weebaza Mungu n'omugamu naye luzibye ne yazza olwo lwaleero kati n'olinda enkya akusaasidde atya akuyambye atya akubeereddewo ate era ogenda okulanga nalwo aluzibizza n'ogamba alhamdulillah Mungu weebale bw'otyo. Nze mbabuulidde nze wano e Kampala siriiwo lwa malala Kampala tabeereka Mungu olina amalala otherwise mwebale nnyo byonna abampa emirimu mmwe nja kubeebaza sijja kkowa kubanga sente nziraba ez'emirimu gye mwagala ntandikewo ababadde baagala obuduuka oda za container nazikoze neyanziza nnyo era amaduuka gammwe gagenda kuba gaggulawo limu ku limu ng'ensi eraba kubanga era amaduuka go sigaggulirangawo mu bwebbanga ggulawo nsulawo limu kulimu nga baagala okukwasa abantu baabwe ngenda bakwasa genkyalina nja kuba nago bwe ntyo mpola paka gye binagwera. Otherwise, thank you so much for supporting me, thank you so much for loving me. But what you issues ze mwagala twogereko bambi temuddamu kutya ennaku zino mba wakazindalo n'oyogera n'abalala ne babaako buli omu n'ateesa ennaku zino sikyali mukambwe ate era ekyanfuula ng'omukambwe kwagala manyi saagala nnyo bakazi kumanyira basajja baana bange wonna we tufunira ebizibu ne bituyitirirako basajja be batubeererawo si bakazi so saagala nnyo okuwulira abakazi nga tuteeka nnyo abasajja wansi abasajja batubeererawo yagala ogaane osobola okunoonya emitwalo 15 mu mikwano gy'emiwala ne gibula naye mu basajja oba obaddewo nabo nga mikwano gyo tiyinza obutamala dakiika 5 nga tonnazifuna so abasajja bano be bantu abalina omutima omulungi omutima ogusaasira ate omutima omugonvu so nze buli wenda omuntu ng'ayagala kubayisaamu nnyo amaaso ebiseera ebisinga nvaako naye bano bagambye
baganidde ddala okujjamba we nzo nagenze bagamba so wetutyo bwe tuli Allah akyakuumya alhamdulillah obulamu bukyaliwo naye maama nze gwolaba njagala kutandika kwambala kakaaya nawulidde nti waliwo agenda okutuwasa basinga omumother bannange nalabye omuvubuka agamba agenda kutuwasa banaabana bannange omusajja omusiraamu oyo omuvubuka omulungi yatusuubiza okutuwasa banaabana mukogera nabana waliwo omusajja omusiraamu omulungi yatusuubiza ffenna abakyala tulekerawo okweraliikira bagenda tuwasa banaabana tava ku basinga omumother kwegamba nze nyina essuubi era njagala kutandika kwebikirira kakaaya ngenda kutandika okutoola salaamu buli vidiyo gye ngenda okutandika ngamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu a proud single mother musiibye bwentyo introduction bwe ngenda ogikolanga then ka video kaba kagwa era nzine mbagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu munnange bannaye basinga omumother bwe tuteerwaneko nno guno omudibo gwe tuliko ng'omukambwe era nze bwentyo bwenja okwogeranga nga nze ku live wane nambagamba assalamu alaikum sisobola kutuula mu kidibo nze nkyali mwana muto abaana ababiri okuntuuza ku kidibo basinga omumother twesabireko nnyo tetulina kudiba tetulina kudiba tukyasobolera we have potential twekakanye tubeere n'empisa twewulirize mulaba abasajja bwe batuwasa these men will marry us baagala tebaagala bino bintu si byakwegayira they will marry ate njagala ddala kufumbirwa Godfather oyo gwe Godfather gwe sebo manyi bwangambye mbogezi okundaba nga ndi type yeyekolera nayo Godfather wanage sewalaye wabitwala serious Godfather nenga Godfather nawe nga bakumpa ddanga nkuyita bba wange lwakuba gwe wabitwala serious nagamba eyo Kaduuka naawe yo waffe omwasamu waffe tunamukola tutya mukazi wattu ye buli gwasanga gwateekayo nti ono wange mana abakyala abali ebwe postinga abasajja bamwe temunyiiga nze ndi single mother temunyiiga just imba postinga so okwata bawo nandabikira bulungi ne musaayi olutalo naye nga face to face simusisinkanangako simumanyi ne namba yesigira naye nze bwenkyamuka era mbegayidde temukuba ku mutwe munsonyiwa era ne munsonyiyiranga ddala nze Kaduuka wammwe omubwati baby girl ennaku zino it is rare for me making a live video because bwemba sina kyakwogera I don't think I have to be here all the time naye nga nammwe abampa emirimu mbagambye mbeebaza nnyo bambi mwebala obutakoowa mwebala obutakoowa Kaduuka kamwe ne mugamba mukawe kakole kaleme kudda mu bwamalaaya era bwe munyima emirimu mujja kuddamu okuwulira nti neetunda ate lutalo bwe munyima emirimu nga nziramu neetunda lwakuba sitaani mbalaba mumuswaziza bannaye mwebale bwe munanyima emirimu nga neetunda so manyi saagala bintu byakuddaawo ate kwebuzabuza ate kati mba ngenda kukola nti ate nalwala omugongo singa siri mulwadde wa mugongo nandizeeyo nenjoza essowaani naye munange nalwala nze sisobola nakusindika mwana nali mwana muto neninya nali muwalanga wa myaka 15 neninya omuti gw'epaapaali ng'epaapaali liryeyo waggulu wasemba enjala yali ennuma neninya nenkwata ku paapa ne bansimbirawo na nusu 10 nti sisobola kulinnya kulijjayo nali mu kyalo neninya we natuuka okukwata ku paapaali bwenti naye ng'onnengera ali waggulu nga kawuka emiti gy'amapaapaali mugimanyi bwe gibeera bwe nagenda okukwata ku paapaali bwenti ligwe kituufu lyagwa ekyo nakyo si kya bulimba nalikwatako then waggulu ne wanogokayo mukitegeera we wamala okunogokayo najja nentuukira ku jjinja lye bawagalirako kwe natuuza omugongo ejjinja lye bawagalirako mwabawagala ejjambiya biki eddene mukugwa kwange lye natuuka ntuulako omugongo gwange amagumba ne gaawukana I think we bati bakyogera so ne bantwala mu ddwaliro ne basooka ne bantwala ew'omusawo ayunga
nanyunga k'embuzi yaffe n'agirya naye era amagumba gaagaana okwegatta ne bantwala mu ddwaliro ne bajjanjaba so nze sizaala baana nze nnyina vi nze bansala busazi gwe sooka okomewo wano gwe okitegeera nze bansala busazi so bwentyo bwe natuuka ne bwendukuza ne bwenkola kibi n'ebintu byammwe bino babakubanga